ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okumusaba okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naamira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okwesibirira entanda ennene etujja mu bulamu buno obw'ensi ng'entanda eyo yakutya Allah ng'era Allah bw'atutegeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa, mwesibirire entanda esinga obulungi y'entanda y'okutya Allah. Tumusabenga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko atukozese emirimu emirungi eginaatuyingiza ejjana. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna Allah idha ahabba abdan ista'malahu, Allah buli wayagala omuddu we amukozesa n'amukozesa emirimu gye. Era basahaba babuuza nnyo nabbi nti Allah amukozesa atya? N'agaa nti yuwaffikuhu lil amali salih qabla al mamati, Allah amuteebesa okukola emirimu emirungi nga tannaba kufa. Buli woolaba nga Allah akwanguyizza omulimu omulungi, sabanga Allah agukunywerezeeko. Allah bw'akwanguyiza okusaala, kisabe Allah kikunywerezeeko. Olaba nabbi Ibrahim yasaba Allah amuteeke mu basaaze, rabbi ij'alni muqiima as-salah, Allah nteekamu abo abayimirizaawo as-salah, wa min dhurriyyati, n'ezzadde lyange. Allah bw'akwanguyiriza okusitukako ekiro, kisabe Allah akikuwangaalizeeko. Allah bw'akwanguyiriza okusiiba olw'emmande lwakuna okukola emirimu gy'essunna, kisabe Allah akikuwangaalizeeko. Nga man shaaba ala shay'in, buli yenna awangaalira ku kintu, asha alayhi, akiwangaalirako. Era emirimu egyo buli wogiwangaalirako, entuuko ye esobola okutuuka ng'oli ku mirimu egyo Allah kwakutwalidde. Bw'onoowangaalira mu kuvuma ne mu kaseera ak'okufa, era ojja kufa ng'ovuma, kubanga bakutenda oli muvumi. Abali kujjanjaba awo ku kitanda ojja kuleka obavumyevumye, wallahi malakul mawutu etuuka okutwala ng'oli mu kuyomba, oli mu kuvuma, kubanga ky'obadde okola ki? Kituwangaalirako Allah asobola okutwaliriza ne kifuuka enkomerero y'obulamu bwo. Owangaalira mu butasaala, osuubira nti akaseera k'ogenda okufa ogenda kusooka osaale? Era bw'onoowangaalira ku zzaala, walumbe gy'ejja kukusanga. Onoowangaalira mu bwenzi, era walumbe gy'ali kusanga. Onoowangaalira mu masabo, era bali kusanga ova mu masabo, oluusi walumbe akusange ng'oli mu ssabo. N'olw'ensonga ebyo lwe tulaba nga Allah akukozesa emirimu gye, saba Allah agikole ki? Agikuwangaalizeeko. Ekisembayo tugende ku musomo gwaffe, tukuume nnyo wuzu zaffe. Ekigambo kya wuzu kye kisumuluzo ky'esswala. Teriyo asaala swala Allah n'agikkiriza nga talina tahaara. Naye tutta nnyo wuzu zaffe mu biyigo. Abasajja tufuka ku bisenge, musulo ne gutuddira.
ne tutalinda musulo kutuggwamu munda. Abakyala bagenda eyo mu biyigo ne batatuuza byensuti byabwe kubituusa ku ttaka kusitama. Abamu bafukira mu sitayiro nga bw'olaba embuzi, nga bw'olaba ente, musulo ne gumugira bwe guti, sitayiro ya bubuzi. Tatuusizza kyensuti kukakkana musulo kumuggwamu. Abamu bapapirira mbusimanyi ajja kufuna infection mu biyigo, musulo ne gutaggwayo, ne gumusammukira mu mpale. Yaakho ojja kusaala esswala omale emyaka ng'esswala gy'osaala nfu. Abasajja mweggyemu omuze okufuuyisa ku bisenge, obutalinda musulo kukuggwamu. Ojja kukola movement siboti, olinnya amadaala ng'omusulo gukola ki? Guyiika ate omaze okufuna wusu. Omusulo tetugufuka oba tetugufuuyisa na force kugukaka kufulumamu, guleke gufulumire ku peesi yagwo. Naye oli agenda mu kiyigo n'agufoosinga n'azimbya n'amatama, ekyo ky'ofoosinga tegujja kuggwayo, gujja kusigalayo. Oli azimbya amatama n'obubutobutwe ne buzimba, ajja mu ki? Guleke ku peesi yagwo guveemu gwokka. Ogumala okuvaamu kola istinja y'ebitundu bye eby'ensonyi. Naye abamu tupakuka, musulo ne gusigalayo munda, ne gutonnya mu mpale, kyokka ate oli musaazi. Abakyala ensonga y'omusulo ebasumbuwa nnyo. Abamu tebatuuka wansi, basitama nga bw'olaba ente, nga bw'olaba embuzi. Abamu tebakkiriza musulo kukakkana, beerako awo musulo gukuveemu, sooka okola istinja. Kale tetwerabira nti ate mu ebyo nabbi bye yalaga ebibonereza omuntu mu kabuli buteekuuma mu ki? Musulo. Pale zaffe zino zifa nnyo esswala olw'omusulo. Kale ensonga eyo tugyegendereze tusobole okulongoosa esswala zaffe. Tukyali ku mateeka, olwaleero kye kitundu ekisembayo ku mateeka g'obusibe. Kyemmaliriza nakyo tuyingire mu mateeka agafuga emizikiti oluvannyuma lw'okumaliriza obusibe, nga tuli ku katundu akasembayo masaawi ul habs, ebizibu ebiva mu kusibibwa oba obumogo oba okusibwa. Muzimu edduwa z'oba osabanga nnyo Allah aleme kukugezesa na kigezo kya kkomera. Ate era Allah bw'abanga akuyingizza ekkomera, kuuma nnyo enzikiriza, kubanga Abaganda oba bannabyabuwangwa teriiyo kantu muntu kaafunamu kigezo okuggyako nga balinawo ka sekishoni k'obushiriku. Buli kizibu ekituuka ku muntu, ab'ebyobuwangwa bateekawo sekishoni, ntegerekisi, akanyomero ak'obuki? Ak'obusamiza, ak'obushiriku, wakadhalika n'amasanyu. Kati omuntu ava mu kkomera ne bamugamba totuukira mu nnyumba yo, naaba ebbombo, n'engoye z'obaddemu toziyingiza mu nju. Oba ntegerekisi? Ekyo nabbi waffe yakisomesa ddi? Nti ava mu kkomera alina kunaaba bbombo, alina kunaaba mwetango, era nti ava mu kkomera tatuukira mu maka ge,
sooka agenda eyo mu bitooke olw'ebisiraani nanti abiteeka eyo. Kati sabanga nnyo Allah aleme kukugezesa naki n'ekkomera. Ate bw'abanga akugezesezza n'ekkomera kuuma enzikiriza. Tuli ffenna basiraamu, abantu bangi enzikiriza efa nga bavudde mu makomera. Olw'ebyo ebigwawo kola bw'oti, ekyamuyingizza ekkomera butanaaba bbombo kye kimu n'abisakati asobole okweteekako olukomera. So tusabe nnyo Allah atukingiriza amaki amakomera. Ate okuyingira ekkomera kyangu, naddala ku mulembe guno abantu baweddemu eddiini. Oluganda lwaffe lwennyini famire tekyalimu laavu. Oyomba ne muganda wo ne mulwanagano kakkana akukoze eki? Ye kennyini n'akwesibira. Omukyala kennyini n'akwesibira. Bameka abakyala abasibye abasajja baabwe? Bo balowooza ensobi emaze kuvaawo, emaze kugwawo. Naye wano ng'akusiba aba takola ki? Aba takyategeera, aba takyalowooza. Ojja kumala kuva mu kkomera ategeere nti gw'ozaala abaana be. Kati ebisobola okukuyingiza mu kkomera byangu. Okyankalana ne neiba, oyingidde ewange, eno gy'olima si wange, ate ekikomera wakisibye, eno n'akusiba. Bagenda okunoonyereza ng'omutuufu naye nga wasooka kusula muki? Mu kkomera. Kale njagala twogere akatundu akasembayo, masaawi'u al-habs oba uyubu al-habs. Bizibu ki ebiva mu kusibwa nga bwe twannyonnyola luli? Twagamba nti mu bimu ebirimu ebizibu ebirimu katilu shuuru bil mas'uliyya. Omuntu olwo bamusiba, obuvunaanyizibwa bwe bukendeera n'obulamu bwe ng'omuntu. Bamusibye emyaka 3, osuubira aveeyo agenda kutandikirawa? Bamusibye emyaka 4, osuubira agenda kuvaayo atandike naki? Katilul mas'uliyya. Ekkomera litta responsibilities z'omuki? Z'omuntu. Kivaamu nga buli watuuka mu nnyambe baali bansiba eruzira, mu nnyambe baali bansiba eruzira. Katilul mas'uliyya. Ekkomera lyonoona obuvunaanyizibwa bw'omuntu. Ntegerekese. Ensonga endala izdiyadu sultaani al mujrimiin. Abantu abamu abasibiddwa basibwa ne bongerebwa amaanyi mu buzzi bw'emisango, bavaayo nga batendeke. Eyagenda n'obubbi obutonotono avaayo ng'obubbi buli ku levo ndala. Eyagenda tamanyi kulya bisiyaga agenda okuvaayo nga yeebadde emmere. Ebyo byonna byonna ebizibu omuntu abifunira mu makomera. Inkhifadu al mustawa as-sihhi wal akhlaq. Embeera ey'obulamu health wise ekendeera. Omuntu agenda okuvaayo nga anafuye sihiya health wise, either afuniddeyo endwadde, takyalaba saiti zaanafuwa, abadde atunula ku bisenge nga talaba na njuba. Mulimu amakomera nga bakusiba nga tolaba ku njuba. Buli wootunula bw'ati n'obuwanvu bwa waggulu olaba biki? Olaba bisenge. Enjuba eno Allah yagitonda, wallahi erina omugaso munene nnyo eri obulamu bwaffe. Era ogenda okulaba nga abasawo bagamba nti olaakinga vitamini ki? Ebeera si oba ddi? Si. Eyo eva mu musana ebeera si? Ey'okumakya. Ekyo nno kikulu. Era ogenda okulaba omuntu ng'akigayaalirira.
gye gimu ne ku migaso egiri mu kusaala ku salatu duha, kuvaayo mu budde obwo. Naye ate mumutwala nnyo eky'abazungu. Omuzungu wagamba nti you are lacking vitamin C niyo wa bode, kugenda okulaba nga kikulu kyayogedde, yotayotako mu kasana. Naye obusiraamu bwali bwakyogera dda. Egimu ku migaso egiri mu njuba eyo gy'olaba. Kakati omuntu we bamusiba naaba nga talaba njuba, osuubira ki ekidde eri obulamu bwe? Bulamu bukendeera. Kyova olabage nti inkhifadu almustawa asihi, embeera ey'obulamu bwe ekendeera. Oluusi babadde bamukozesa kulima, okusitula ebizitowa, okukubwa. Mulimu amakomera agakuba, akeera ku mbooko ye caayi, bakayita kacaayi k'okumakya. Vitamini ya subuhi, omuntu nga bamuleeta kuva Kampala ne bamutwala mu kkomera ery'Bulemezi kukuba, ng'ekyo gwe mulimu gwe. Baga nti afande gundi nakkuba embooko n'otayogera, oba olemedde oba tokyayogedde. Allah tutaase. Omusajja nakkuba oluyi lw'ejjambiya, subhanallah, n'osesema omusaayi, n'oyogera ebitategereka, n'owanduka amannyo. Kiti kiba na kibonerezo, ebeera tokya. Kati inkhifadu almustawa asihi, abasibe ebbanga lye bamala nga basibiddwa bakendeera embeera ey'obulamu bwabwe ku sayidi yaabwe ey'obulamu, health wise. Fa inna tanfidhu uqubatu sijini, embeera y'okusibwa abantu nga bali mu makomera, yuktada wadi adadun kabir, ereetera omuwendo munene min arrijali al asiha al aqwiya fi amakinin wahid. Ne bateeka abasajja boolaba ab'amaanyi mu kifo kitya, ne babeera nga tebakyalina maanyi. Ntegerekisi. Adadu mukhtalifin, kati ekyo kimu kendeeza obulamu bw'abasibe bw'omuntu, komero likendeeza obulamu bwo. Ekirala inkhifadu almustawa al akhlaq, embeera ya discipline. Muntu ayigirayo emize emibi, ayigirayo okuwemula, ayigirayo koodi ez'enjawulo. Kubanga mustawa al akhlaqi, embeera ey'empisa abantu be yeetaba mu society gye yalimu yali nkyamu. Fankhafada mustawahu fi l akhlaqi, n'olaba nga levo y'empisa ze yakendeera. Ayigirayo ebigambo ebibi, embeera embi, kubanga abantu be yassibwamu nabo mu society baali baki? Baali bakyamu. Omuntu ayigira nnyo mu society ebintu ebikyamu. Mu society abantu bayigiramu nnyo ebintu ebikyamu, okuba kuwemula. Kyobola twogedde nti abantu basobola okusibwa mu makomera, oli n'avaayo ng'ayiza okulya ebisiyaga. Omuntu omuli w'ebisiyaga atendebwa n'empisa ennungi oba embi. Noga nti omusajja oyo alina empisa ennungi, muli wa bisiyaga mulungi. Ekyo wali asobola okimwogerako? Kitegeeza ezo ziba mpisa mbi. Emize abantu gye bayigira mu makomera, okunywa enjaga, kunywa sigala. Oli agenda n'alabanga oluusi ebirowoozo bimuyitiriddeko, yasibibwa ebbanga ddene, n'ayiga kunywa sigala. Alowooza sigala amalako ebiki? Naye nga sigala amalako birowoozo ki? Ki ekisobola okumala ebirowoozo by'omusiraamu? Kiki ekisobola okumalako ebirowoozo? Zikirillah, kutendereza ani? Allah, kusoma Quran. Ala bidhikirillah tatmainul qulub, lwotendereza ku Allah. Nga Nabbi Yunus bwe yali mu lubuto lw'ekyennyanja, gwolooza yali eyo mu ssanyu, naye yatendereza ani? Allah, n'amugya mu kizibu kye yalimu.
naye kati ogenda okulaba omuntu ebirowoozo bimujjuddeko, ogenda okulaba nga solution gyalina yakunywa ki? Yakunywa sigala, kukozesa bintuntu ebitakola ki? Ebitajja. N'olwensonga eyo uhibbu tanbiha ala hadhihi almasawi walmafasid allati tantadij an tatbiki uqubatu alhabs. Abantu balina okwegendereza emize egyo emikyamu egiva mu kusibibwa, egireeta empisa embi, ebula naddala abavubuka. Ebimu ebituyingiza amakomera ly'eryanyi lye twewulira. Ne weewulira amaanyi towabulwa, togambwako, bakubuulirira ekinaakuyamba nga tokyawulira. Tuwulirize nnyo abantu abatusinga ku experience Allah bawangaziza mu bulamu. Bwebabanga bakuwabudde wulirize. Naye omuntu agenda neyeewulira eryanyi, akati mulina omuze, oba nguyite muze oba ebeera mbeera, kale tugiyite embeera ey'okugendako mu jimu. Omuntu n'akola ku maso, n'akola ku nnyama, naye erabanga wamaki? Wamaanyi nga tagambwako. Mu kulwana yakulembera. Kakanazizza emisango. Mu nnyama gye yeraba nti yamaki? Yamaanyi. Akubye omuntu amuggyemu erinnya. Ebyo byonna byonna ebizibu oluusi biva ku butawulira n'okweyita nti amaanyi tugakola ki? Tugalina. Okubye omukazi olinga akuba musajja munno, omuggyemu amannyo, mukyusiza feesi, lwaki tebakusibe? Kubanga ne bwabeera taata wa mwana nga wamuleetera ente n'omuwa n'emmotoka n'ebyesuuba awaka, okuba muwala we wallahi anyiiga. Teriiyo kikosa mwana nga tekikosa muzadde. Agenda okulaba muwala wazze feesi ekyusa ezimbe bweti, nga bwakusiba ogamba oti nti nakuwa amahale, wagula ngoma yakukuba. Kale mu bufunze obw'ekika ekyawaggulu kyenjagala olwaleero tumalirize mangu, ensonga endala fukudaani al-hurriya. Mu bizibu ebiva mu kusibibwa fukudaani al-hurriya, omuntu okubulwa freedom wa takyidu harakati as-sajin. Omuntu omusibe abulwa kye bayita freedom, okwetaaya. Bannange teriiyo kirungi nga kwetaaya. Teriiyo kirungi nga kwetaaya. Era mu bimu ebikaluubirizibwa abantu abawangaalira mu nsi z'Abawalabu omuli Sharia nga Saudi Arabia, abaana abamu bye bakomplaininga n'abawangaalira bwe takola ki? Bwe teetaaya, n'obeera mu nnyumba nga tewali kwetaaya. Naye wano ewaffe e Uganda abantu beetaaya. Okimanyi nti omuntu asobola okuva gy'asula ensangi ng'ekimuleese mu kibuga, kunyumyako ne Usaama mu ddwaliro, kunyumyako n'alina edduuka ewa Kiseka nga kye kimuleese, n'ova wano n'otuula ku kifugi ky'omuzikiti. E Saudi ng'otuula otya ku kifugi ky'omuzikiti? Ng'okolako ki? Era ogamba otya nti nzize kukyalirako mu dduuka? Naye wano tutambula, n'okyama ku dduuka ly'omuntu n'akuwa n'akatebe, nzize tunyumyemu. Oba ntegerekese? N'ova wano ng'ogenze Kaseese kutwala Lugambo, n'onyumya. Eyo obisangawo ebyo. Kiki enjagala okusembeza nti kye bayita freedom, okwetaaya, bye bimu ku byengera omuntu by'atamanyi. Omuntu okuba nga asibiddwa wamu naye baba bakusibidde mu muzikiti nga tolina freedom, oli ku bwerinde, toba na mirembe. Kati mu bizibu ebibeera mu makomera ye muntu okuggyibwako eki? Eddembe lye. Ne bakwebasanga omwana omuto, kati kwebaka ku ssaawa 10:30. Gw'omanyi otulo otukake ng'ate kuliko n'embooko musirike, kati mwebake. Omanyi kye kitegeeza?
hadhi fukudani alhurriya, eddembe likujjako. Kakati ate amakomera g'abazungu bo bakusiba, babeerayo n'olunaku ne bakuwa akasenge okubeerako n'omukyalawo, era baba baleetera. Naye wanani akuleetera omukyala nti weegatte naye? Naye makomera g'abazungu wabeerayo olunaku, eitha mu myezi ena wabeerayo olunaku ne bakuwa kasenge ne wecca oyinza n'ozaala naye waffe bakusiba webaga nti 2 gaba 2, ebigambo by'omukyala byerabire. Naye abazungu bakusiba oba ntegerekisi bona ekyabaita simanyi bureke ki, ne bakutanamu nga kye nabagamba luli ekiro nti abamu babasiba emiki emisana, ekiro ne babakola ki, ne baba tabakayisa simanyi bureke ki, prison break. Yes, prison break, nga bakutaamu. Naye wano ewaffe weekiri wano bakikola mu bubba ku banene. Ekimisana bamusiba, ekiro ne bamukola ki? Ekyabazungu bakiina kyebayita prison break, bamuwaamu akatayimu ne yeetala. Wano ewaffe omusibe wamanyiira ennyo ekkomera gwe batuma oggula ebintu, omusanga wakiseka nga azze eggula sipeeya w'abasirikale naye ng'ali mu yunifoomu ya kkomera, ate n'addayo. Nze mba sikyazzeeyo wonteera okiraba nti ayinza n'otuukako eka n'amala okukiika n'addayo, abeera ku peroolu. Musibe naye ng'ali ku ki? Ali ku peroolu. Kati ebyo byonna gye biri mu makomera. Naye kiki enjagala otegeeza nti fukudani alhurriya, baganda bange, eddembe. Era eddembe tulikuume nnyo. Allah lye yatuwa okulikozesa obuki? Obulungi. Olwaleero enkuba erabika, naye kammalirize n'ensonga 2. Nsonga endala, albu'udi an al-usra wal abna. Mu bizibu ebiri mu makomera, albu'udi an al-usra wal abna, omuntu okubeera ne distance ku baana be ne famire, n'oba nga tokyasobola kubeera nga olina access ku famire yo, ku baana bo. Wama yatarattabu alayhi min tafakkuki al-usari, n'ebizibu byonna ebisobola okuvaamu famire okweyuza oba okusaanawo, kubanga ogiri wala, waliwo distance. Buli gy'okoma okubeera ewala ng'olina distance ne famire, okusasika kwayo ebitundu 74 ku 100. Gy'okoma okuteekawo distance ne famire, ebitundu by'okufa kwa famire yo 274 ku 100. Kiringa era kuwasa mukyala n'omuleka wano n'olumba Jordani n'olumba Kata. Kyansiza omukyala w'okutwalibwa abasajja abalala ze zisinga okubeera hayi. Olaba tutwalako baffe wano nga tuli wano mu nsi etya mu Uganda nosanga bamututte nga neighbor amututte we, n'owulira nti wuuyo musajja yamukoze eki. Naye ate butya ng'oli safari, oli UK, oli mu USA, waleka omukyala awo, bw'ataba wa imaani nnyo nga munnaddiini nnyo nga ye muprotectinga, tolina by'okuuma. Kiswa kyennyini ekibuukirwamu enswa, ayagala yakola ki? Yabaka yakuŋŋaanya nga toliiwo. Kiki ekireeta ekyo? Kubanga waliwo space. Obudde bw'ekiro nga buwanvu, mukyala agenda n'akulinda, n'atunula mu ntebe, n'akwata piro, n'alowooza, n'adda ku remote,
kyokka ate waliwo omusajja amusumbuwa n'agamba nfaaki ye gwe nninda ali mu Amerika ali e London ye ali ku ki naye nninda nga bwe mulinze kivaamu nga agamba inna allaha gafuru rahim Allah asonyiwa buli zambi. Kiki ekireeta ekyo? Space. Abakyala temubawa space, distance. Mulesaawo emyaka 4 mbu akulinda, tajja kulinda. Otambudde muzungazunga buli wamu, zunga naye nteeke ku nnyonyi mulumbe Iraka together naye buli womulekaawo abasiiya, olaba abasiiya baffe nga weetuli. Oba oli awo ekiro weebase nga omusiguze teyategedde nti oli ku mwenda ng'akonkona. Mama Zalika Rugani oyo akonkona tinange simumanyi ng'ate akuyise Mama Zalika. Lwaki akuyise Mama Zalika? Ayagala ki? Mukazi yeekaza. Naye ate butya abasiraamu nga toliiwo, oli safaari. Kyova olaba hadisi eri omukyala eyajja mu maaso ga Nabbi ng'amwebuuzaako ku baswahaba abameka? 3 abaali baagala okumuwoowa. Nabbi n'agenda nga buli omu amukomentingako. N'agamba asooka Abu Mihjam, Abu Jaham fa innahu la yada asaahu ala atiqihi, tajja kaggo kuki kubibegabega. Amakulu mukubi w'abakyala atambula nnyo safaari. N'amugamba omulala Zaidi, yali Usama, hadisi y'abasahaba 3 mbeera biddamanyi. Naye yamugamba owookubiri mwavulu nkupe, talina mutaka ono. Era kyova olaba omukyala bw'akugaananga ng'akuganye lwa bwavu, toyomba nnyo, toyombanga nnyo, teweekandaaga, naye weesaasire, sookanga kwesaasira. Naye Nabbi yakyogera mu hadisi, ntegerekese, mwavulu nkupe tojja musobola. N'amugamba ankihi Usama, fumbirwa ani? Fumbirwa Usama. Nabbi gwe yalaba mwaka ki? Akalungi. Kikindeesezza ekyo kiki? Safaari, okutambula ennyo, kubureekinga amaka n'omukwano. Kyansiza okufa kw'amaka kubeera ki? Kunene nga tokola ki? Kale al-bu'di an al-usra, omusibe taliiwo, space weeri, ali mu kkomera, mukyala yamuwa space. Kale senga obeera n'omukyala ne bakusalira amayisa, najja mu kkomera n'agamba taata gundi butuufu mpandiikira talako nte, n'omugaana edda ninda, Mungu ayinza okyusa. Osuubira agenda kukola ki? Senga awulira nti bakusalidde emyaka 3. Banaye abalikodinga tuliba tukyawulira, tugende maaso. Senga omukyala wo awulira bakusalidde emyaka 25, n'ajjayo essuubi, omusuubira kuzzaako ki? Kubanga waliwo space. Waliwo ki? Waliwo space. Tegerekisi. Kati nga bw'olaba enkuba etonnye, mulimu omukyala yakirowoolerezaamu ekirala, kikeetonnye takyazze. Naye butya ng'ategedde nti oli Dubai, ayinza okulinda? Allah atutaase, atuwa abakyala abalimu eki? Eddiini n'empisa n'amagezi. Kale al-bu'du an al-usra, mu bizibu ebiva mu kusibwa, al-bu'du an al-usra kwe kubeerawo space kuggwe ne famire yo, wal abuna n'abaana. Tegerekisi,
abaana bonooneka wootakola ki wootali, amaka goonooneka wootali. Waliwo wootuuka naawe omukyala n'abeera nga takyalina excuse. Tuli ffenna nsonga eddirira esembayo al athaaru nafsiya, al athaaru nafsiya mithlu al qalaq, omuntu okweraliikirira, omusibe afuna nafsiya, mental health, al qalaq afuna depression, ali mukomera, alina much depression, alina mental health, kakkana nga yeetuze, atendewaliddwa. Abamu balagaana n'abali ebweru amuleetera obutwa. Yes, mulimu abantu shefe tolabanga kizibu nga kuba na mukwano gwo nga musiru, omutuma obutwa era n'abuleeta, n'akugamba John bansalidde emyaka 28 naye simalaako, sisobola kubonerabonera wano nga ntegeera, nyamba bw'onooba odda ondeetera obutwa. N'abuleeta John mukwano gwe, n'afiira mu kkomera eyo. Ate John akaaba agamba saategeera nti bujja mmuttirawo. Kikyo kyentegeeza nti kibi nnyo okubeera ne mukwano gw'omuki, ekibonyaabonya abantu ebiseera ebisinga wano. Magezi abukuleetera n'obunywa naga awummule awummule. Ebyo bisoboka tebisoboka? Akayi kye bategeezezza al athaaru nafsiya, omuntu afuna mental health. Kati mental health buli wajja muntu n'akyankalana mu bwongo, n'afuna depression, n'abeera nga ali overstressed, alowoozaamu omukyala we gwe yaleka, alowoozaamu abaana, alowoozaamu emyaka gye bamusalidde. Ebirowoozo byennyini bitta. Ebirowoozo bikola ki? Ebirowoozo byennyini byo byennyini bitta. Byo byennyini bitta ebirowoozo. Bisobola okukenenula wekka n'ofa wekka, ebirowoozo bannaye bitta. Era bw'olaba ng'omuntu ali mu depression, mugezeeko okumukumaakuma omuyamba. Naddala ffe abasajja abafumbo, ogenda n'olaba omukyala nga gwe kennyini omutadde mu depression, ninga wallahi tofaayo. Owooza kimu ojja kulaba tonnaba. Akazito okawulira. Wallahi omukyala n'atuuka n'okufiira mu bikunta, naye nga bulagajja gubo. Kyayitamu buwuliriza kiki ekimusumba? Oyinza okuba wamuzizzaako muwumbewumbe. Omugeeguma saakukyayi, nkyali wamu naawe, nkyakwagala. Kino obusiraamu bwakiragira, omuwumbewumbe, so si nti ojja kukiraba. Nali nagamba dda kookawulire, nakutaddeko ekyuma, ago gakyali mabaga. Omukazi n'omwongera ennaku. Tokola bwotyo basiraamu. Tokkiriza mukyala wo okufaako ng'olaba nga gwe omutta n'ebirowoozo. At least bw'oba omukyayi mukole ki? Mute muge nti you are free. Genda ofumbire omusajja omulala nkutadde lilla. Ye tomuteeka mu depression. Ajja kufa, afiire mu buliri. Birowoozo bitta. Ebirowoozo bitta basiraamu. Kuba tomanyi ddirwo biwona. Tebirina mpiso, tebirina makerenda, gwe kennyini abimutaddemu gw'olina obbikola ki? Gw'olina omuyambako n'obikontrolinga, n'omubuzaabuza. Fuluma nayo otambuleko nayo omutwaleko out. Asinkana abantu ab'enjawulo, munyumye, mutuuze mu bifo eby'enjawulo, alabe ku greens, alabe green, alye ku biwoomerera buswiti,
amazzi atendereze Allah alabe ebyo byonna obusiraamu bwabiteekawo naye mumuyita byabazungu. Muno mugaa nti omutwala mulowooza lwaki ensi Allah yagitonanga erimu green? Lwaki? Kubanga green kyekintu omuntu kyatunulako nekimukola ki? Nekimuzza. Kali mutwala alabe ku green, alabe ebimuli. Mulaba ali mu depression, ali overstressed, mutwala alabe green. Tambula naye. Tendereza Allah, tendereze Allah, kyekisookera ddala. Gwe kennyini mu controlling ebirowoozo byo bicontrolling nga bw'ocontrolling omulalu tafuluma mu nnyumba, tayasa emmotoka z'abantu, tatta abaana b'abantu, obeera omukola ki? Omucontrolling. Naye ate obeera otya n'omukyala ng'ali mu depression nga gwogimusuddemu wabula n'oyina buyinyiyiinyi, ojja kulaba naggamba ate nkyawasa agakyali mabaga ojja kukiraba. Oyo nno gwe nakutaddeko mwana muto gwe naleeta gwe mwenkana naye teweesuule mu nnyanja, twala muli. Ebyo abasajja bye boogera abatategeera. Kibi nnyo era omukyalo okutomera erisajja eritategeera, kibi. Kyala wattu ne yeekuuma emyaka n'emyaka n'ategeka omubiri gwe n'agwa ku ngoye omusajja atalina wadde any knowledge. Tafaayo. Kuzaalidde abaana oluusi bamusaze na busazi, aliko enkindo, baana bo bamugyamu n'abalongo ku lulwo, wabula omugamba tonnaba. Oba oyagala ddayo ewammwe, oba okyanjagala fumba, nze ndeka nga bw'ondaba. Oba tokyafaayo. Era abakyala bammwe mbagambe, buli watuukanga ku levu ng'obuvunaanyizibwa bwo yabukujjukiza ggwe, awo talinaawo mulimu. Okategedde kongereyo ngeri gy'okategedde obulungi, Usaama, kongereyo. Buli musajja bw'atuuka ku levu ng'omukyala yamujjukiza obuvunaanyizibwa bwe, oyo mukyala aba takyalinawo muki? Mukyala n'akujjukiza nti tulina okulya, buvunaanyizibwa bwani obw'omuliisa? N'akujjukiza nti nina okwambala, n'akujjukiza nti renti, n'akujjukiza nti olina okumpa ku ssente, nga yakujjukiza. Ago maka gaba gaafadde, gaba mafu. Obuvunaanyizibwa bw'omuntu tebabumujjukiza, abuyingiramu automatically. At least bukulema okutuukiriza 100 ku kiki, naye ng'omuntu alaba okola ki? Ofaayo, ogezaako. Ebyo mu byawule waliwo omuntu agezaako afaayo newankubadde tatuukiriza 100 ku kiki, naye waliwo omusajja nga bakwata mukwate, waaye tetuulye. Kati bw'aba tomuliisa omukyala agenda kulyawa? Gwe tolya. Bannyoko gye baafumbirwa tebalya. Naye abasajja ssebo tubawa bannyinaffe, n'atatuukiriza wadde obuvunaanyizibwa bw'okumwambaza, naye yazika ku ngoye ku sisita we, buli waalaga njazikaako ku lugoye. Ono munnaaye takyafaayo. Nsaba Allah ampangaaze, ampe ku buwangaazi, nfumbize ku baana bange, ndabe ku basajja bwe bagenda obbayisa, nja kuttunka nammwe. Nja kuttunka nammwe. Ekyo nkisaba Allah ampangaaze, ndabe ku bakoddomi b'abaki? B'abaana bange. Ndabe. Nja kuttunka nammwe. Kubanga waliwo ebisukka basiraamu. N'okulya tosobola kuliisa mukazi, n'okufa ku baana bo ne byeyazika engatto ku mirirwana balina gye balaga, naye nga wooli
Bw'oba tosobola ebyo osobola ki? Sheikh tusobola ki? Abasajja Sheikh kati ffe tuli myaka egigenda okubeera n'abaana nze naawe abali mu myaka gyaffe mubakkaatirize nnyo wali nti byenjogera byo bitegeera. Nkukwasizza muwala wange, amanyi kye kitegeeza? Nkukwasizza muwala wange, amanyi message erimu ku lw'amahale g'omuwadde. Kukwasizza muwala wange ku lw'amahale kitegeeza ki message eyo? Singa buli musajja eddoboozi eryo alijjukira ng'ali mu ddiiro tewaaliremereddwa kuliisa mukyala. Kukwasizza muwala wange oba nkuwadde mwannyinazi ku lw'amahale g'omuwadde. Ate tumala okugabawa bwe tutyo ne tugabeewolako kyokka n'okuba n'otamuwa mmere n'otamuliisa n'otamujjanjaba n'abaaya n'ebula. Omulembe guno ogw'abaaya nayo neekulema kubanga edda zaali nga nzibu ng'omala kutambula n'ogendako e Dubai. Naye zino eziri ne ku mizikiti batundirako abaaya nayo neekulema okugulira ku mukyalawo bamale kujjukiza. Ndowooza naawe toyambala otambula bute? Oba ntegerekisi? Kukwasizza mwannyinaze ku lw'amahale g'okoze ki? Sheikh Seviri kino kye kisembayo. Munansonyiwa okuyingira eyo nga si gye mbadde ngenda okuyingira. Naye lwa nnaku na busungu musajja omu yawoowa omwana muwala. Abasajja abamu baffere. Abo abasajja abali feeke mwewala amaka g'abantu. Bw'oba oli feeke togenda kuwasa. Sheikh omusajja omuwala n'amugamba mpa amahale $50,000. N'amugamba nsalireko ninawo 3. Kaana kawala ne kakkiriza. Ne bamugamba zireete. N'amugamba ziri ku ssimu. Ne bamugamba zisindike. Omuwala n'asoma ennamba ya Airtel. N'agamba ziri ku MTN. Ne bamugamba nako zigendako. N'agisoma. Ne bazisindika. Ne badduka mu kisenge. Zituuse nti nzirabye. Omuko mu kudda yali amaze ozisikako. Reverse. Tumaliriza okuwoowa. Omuwala ngamba Seeka njagala kulabamu. Njagala kwogerako naawe. Ne mugamba kiki? Sanyukira omukolo gwo. Anga Seeka bambi togenda nnyamba njogereko naawe. Nensembera mu kisenge. Omusajja ssente ate aziggyeko. Akoze reverse. Manye MTN egira. Bazigira. Ne mugamba nti sebo kyokoze tekiri. Oli mubbi. Kyokoze nga tekiri. Ate ssente n'oziggyako. Naga Seeka biwanvu nja kunyumiza. Ne mugamba nti sigenda kubata okutuusa nga ombuulidde ekiki. Si kwe kuzijja ku muganda we. Ne mugamba kati siza ssimu kaashi toddayo okusindika. Genda kukuswaliza wano. Saagala ompite mubi. Kati zireete muki? Azijja ku muganda we. N'azijja ku muganda waabe. Obufumbo bwe baana baffe mwe balaga. Gye baana baffe gye balaga eyo. Mu bantu abo we bati abamu abali fake. Ajja yeefula omusiraamu ennyo awuluguma n'azikaali kimbi biri. Subhanallah, Allahu akbar. Owuluguma mu ki? Kankome ne wano olwaleero tukomye awo. Tukomye nti mu biva mu bizibu ebyo al athaaru nafsiya abantu bafuna mento ki? Obusibe buleeta mental health. Muntu n'abeera nga ali mu depression, ali overstressed, oba ntegerekisi, ali ekivaamu kwegomba kukola ki? Kufa, kwetta.
Mukkirize amateeka g'obusibe ng'akomezzaawo n'ensonga endala nnyingi ebizibu by'osobola okulaba ebiva mu kusibibwa. Mulundi ogujja tugenda kutandika amateeka agafuga emiki agafuga emiziki. Waliwo ebibuuzo? Naam, emizikiti so si emiziki, emizikiti emizikiti, mateeka agafuga emizikiti. Naam Sheikh, tafadhali. nazokusenga endeni ya kusiba kugeza olunaku lwa Mande kwejogeza ng'obudde bukedde sobola okuleeta nniya kunja nakyoko nsiba. Ekisookera ddala kamalirize kimu kimu. Kisookera ddala bwe kubeera nga okusiiba kwa sunna okuli mutulaka, sunna ente nga olaba olw'emmande, olwokuna, ennaku enjeru, si kyabwa tteeka okusula n'enniya. Bw'oba okedde ku makya nga tonnalya ne bakutegeeza tuli mu nnaku ki njeru, awo wennyini okkirizibwa okuleeta enniya ebbanga ly'omala nga tonnalyako. Wabula ne kano kawulirize, ebbanga ly'omala nga tonnalyako, wabula awo w'otandikidde okuleeta enniya ku ssaawa 4 olunaku we lutandikibwa okukola ki? Okubalibwa, amakulu okutandika okufuna empeera z'okukola ki? Z'okusiiba. That is number 1. Number 2, bwe kubanga kusiiba kweyawulidde kwa sunna naye nga kuzze kweyawulidde ng'okusiiba okwakyo okwa Arafa, okwo kukakatako tabiyiti nniya, okuleeta ki? Enniya. Kusiiba kwa Ramadhaani kwa nniya, oba ntegere okusula nayo ntegerekisi. Kati ezo ensiiba ezo ezijja bwe zityo, leeta ki? Leeta enniya ekiro. Naye wano oba obukeeseza ku Mande nga totegedde nti nnaku njeru oba lunaku lwa Mande, nabaga leero nno lwa Mande kusiiba nga tonnalya, otandikira awo era we batandikira okukola ki? Okubala olunaku lwo, kuyingira mu mpeera z'okukola ki? Z'okusiiba. Tegerekisi, kyonoza tukimaze. Ekyokubiri, omukyala bw'awa ttalaka mu buwandiike ng'alina okutuuka eneesanga kyokka idda ng'eba tennaba kugwako, twagala tugiggane tuddamu okuwoowebwa buto okugenda bulungi n'asoma obulungi. Omusajja bw'awa omukyala ttalaka gye bayita talaaku arraji'i, ey'okubeera ng'alina chance emuddira, kubanga attalaaku marratan, olina ttalaka za mirundi emeka mu buwangaazi bwo n'omukyala? Ttalaka 2. Ey'okusatu kasiteeruma amala kufumbirwa n'omusajja naye n'abeera naye n'amunyumirwa nga bw'obadde omunyumirwa, ate naye n'amuteera mu mateeka. Kasiteeruma ey'okumeka? Naye zino ng'okyalina chance emuddira, bwe giba nga idda tennaggwako n'omuddira temuddamu kuwoowa era tewali mahale malala. Ddi lwe tuddira omukyala nti kati abadde mu idda tuddiŋŋanye, bintu biri ebi. Alqawulu ayi kawulu kaggwe omusajja okuvaamu statement nti nkusonyiye kigambo ky'oyogedde. Ekyokubiri alfiilu, ye action, kasita weegatta naye. Yes, kati kati gwewawa ttalaka nga tomwagala ate lwaki weegatta naye? Eyo nno y'ensobi ennene abasajja abasinga gye tukola nga tumaze okuwa abakyala ttalaka. Omugoba we weegatta naye, olumala okwegatta naye ekiro, ku makya n'omugala nakugobye, genda. Waliwo nno abajjako mu kkooti yaffe awo
ng'omusajja omukyala antamye namugoba dda. Omukyala nange naye Seeke ebigambo by'omusajja ono sibitegeera, bwantalaka bwanneebakako nemuga kikyotegeeza naga ne ku makya tusoose kwegatta. Ate nandeeta wano ne mubuuza wakabira kikyo sijja kigaziya niko gakyantabula nnyo nti ne ku makya tusoose kwegatta, naye nga ne gwayogerako waali teyakyegaana. Ntegerekese kati bulwogoba omukyala nti omukyaye omuwadde ettalaka ali mu idda, kasita weegatta naye idda eba ekomye. Kasita omugamba nkusonyiye kiba kikomye. Gwereka kwegatta naye ate nga bw'omuta, ate nga bw'omugamba nkutadde genda neewamu. Eitha bw'oba tomwagala ng'omuwadde ettalaka, linda idda ye ekole ki? Eggweku. Kyekiragira ddala nti olina siriyasi. Bw'oba toli siriyasi ng'okyamwagala wano mu idda okkirizibwa muddira, naye omuddira naki tugambye n'ekiki? N'ekigambo nkusonyiye tuddiŋŋane oba ekiki ekikolwa weegasse naye sebo kasita weegatta kitegeeza idda ekutuseewo, so si kwegatta naye nga gwe bw'ogoba weegatta bw'ogoba. Olinga amugamba nti bw'otaliva wano tetujja kukomya kwegatta. Ibe abasajja ndowooza abasajja mwemanyi, gwe kasita okyamuka toyagala birala, kyo kikyamu. Ye omukyala abeera siriyasi ebiseera ebisinga, naye omusajja kasita akyamuka ye ebyokwegatta temunyumiza. Abaana bawulira balaba kasita kimulinnya, naye omukyala abeera siriyasi. Abaana batunula ndeka oba ntegerekese. Omukyala alwaza bulwaza mwana we naabanga ebyokwegatta abivuddeko, naye gwe omwana we ne waabeerako kanula 3 hakki yange n'okanula amaaso, hakki yange bamalayika bakkolimira. Amangu ago gwe tebakkolimirako. Kati ekyo ssebo nkizzeemu. Waliwo ebigambo nga obiwulira kadi la tatasawwar, osuubira okusuubira nti tebiri ate nga gye biri. Kya bugwenyufu bwononefu obw'ekika ekyawaggulu okuggyayo kamera okukuba obwerere bwa mukyalawo ate n'obusheyalinga mu bantu. Kwegwe oli mujirimu, the youth. Wegiba miti, guno omuti gwe bayita kifa bakazi, kibeerebeere, toyira makulu, you are nothing. Tosaana na kuba na baana b'abantu. Bwononefu bwa kika kyawaggulu. Ojjayo oti essimu n'okuba obwerere bwa mukyalawo olw'okuba mumaze okwegatta n'obukuba ate n'obusheyalinga. Allah wali kubuuza ku ekyo. Ekyo nkuseeza. Hatha ishaa'atu al-fahisha. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fi alladhina amanu lu'inu fi dunya. Abaliko ekikolima abo abasaasaanya ebikolwa eby'obuwemu lu'inu fi dunya wal akhira. Baliko ekikolimo ku dunia ne ku akhira. Hatha adhab. Ekyo nno n'abakyala bakikola ku basajja. Era bwe mumalamu okwegatta abasajja mutera okugwa ekikoowukoowu. Oli awo wenna weeyanise, olinga ayanise eddiba. Bakyala tebakyali mu ddiini, abalimu eddiini be batono, ajja kukuba ekifaananyi. Kati koonoogezaako n'omukolako effujjo, ekyo kyajja okukozesa. Bw'oba onjagaza emirembe ŋŋenda biteekayo. Sheikh nze tubeera mu kkooti, omusajja nga yakuba ebintu ebyo oba omukyala naga seeka yakuba obwereere n'abugira bw'ati biibino musimu.
era ebimu babireetanga evidence ku bintu by'okwawukana n'omusajja naaga sisobola kugumiikiriza bino kwibulire yabukuba abukozesa nga evidence oluusi akugamba nti njagala ki njagala kino njagala sente kukola ki nkyogere batya mu Luganda Luzungu aku blackmail akukola ki n'akutatta n'obuki obulamu bwo bwonna oluusi akukwasizaako bw'otampa kino leeta miliyoni 3 oba onjagaza emirembe ali gwe okubamu oti ekifaananyi ng'obwerere bwo buli ku TikTok oluusi yakuba wenna ne feesi ti ono si ye gundi era kyoba olaba ti abantu ababeera ku TikTok Allah bw'akumazangako omwaka nga tebakuweebudde weebaze Allah kubanga ka TikTok eringa kuweebula baki kuweebula bantu omukyala musobola okwawukana naye ebyo byennyini mu busungu n'abisheyalinga naddala abakyala betuwasa ekyo nakibagamba emabagako eri ntuwasa abakyala nga basobola okweswalirira bakyogera mu Luganda amakulu ng'atya nti nina byennyinza okufiirwa famire yange ndaba eti nja kufiirwa ekitiibwa kyange oyo omukyala ku mulembe guno ekyo bw'aba takirina nga n'omusajja takirina don't waste your time kubanga ebisolo twawula mu bwangu bingi kati wasa omukyala ng'alina kyasobola okuluuzinga ku ye nga n'omwami alina kyasobola okuluuzinga ku sayidi ye kitiibwa kyake banaawulira batya famire n'ekiraba eti niga ne bano abakyala abeereegaleega n'abaami abeereegaleega ne bamukuba ekifaananyi ali mu bokisi obwerere bwekutte wamu bwe buti bulinga ekikonde n'ayimirira aga twakula twabaza oyo sheekh alina kyaswalirira oyo ayeetimbye obwerere bw'atyo kati sheekh omuntu afaanana bw'atyo abazadde baddembe okumuggyayo omwana bamuggyeyo nange oyo si muntu muggyeyo temulinda namu okuba otya omukyala wo obwerere n'obusaasaanya olage banno bakole ki nti olina ebyokwewunda olina ebyokulya nti wateeba olaba tetukkirizibwa kunyumya bye tubeera nabyo n'abakyala baffe kubinyumya obunyuma n'oyumiza busaama noga wowe wange tukkirizibwa kati ate butya lw'omukuba obwereere amasimu gano Mungu agenda gatubuuzaako n'omukuba obwereere ate n'obusheyalinga ye n'oba tobusheyalinze obukuba obutwala wa eyo zikiri obwagazaaki kiba naye obwereere bw'omuntu omukulu nga butunula bulala bulaba bwaki butunula bulala kati ng'okuba omukyala obwerere paba olaba abazungu okulaba obwerere bw'abana abantu bano abakyala bino bye bakola ebyabwe ebyo mu myaka gyabwe egy'okukola ki egy'okuvuuka balowooza balina ebizimba mwe bimuyita ebya kalica mubitegedde bye bagira ebyo ebiki siwulira kyalira nsi mbadde saagadde kukyogera mbadde ekimanyi nga nkyo kyogere naye Mungu tukwebaziza okukitwatulira mbadde ntidde kyogera musajja nga abo beetaagisa mu ddalasi mbadde ebwedda ntyo kijjayo naye nga mmanyi mulanga tukitegedde nkirekera awo naye sebo weebale okijjeeyo kati abazungu we bagendeyo mu malwaliro gaabwe balaba balina ekiki ekizibu alaba ngaekizimba kakale ale nga gwe obikuba ng'obisaasaanya mukazi wo
n'ekifaananyi kye ng'okiteekako. Sheekh ebyo birabika mu makooti, abakyala balina ebizibu mu basajja, n'abakyala balina ebizibu mu baana. Biri sayidi zombi. Ogw'oku mukyala nga mwonoonefu nakuba obwereere n'akulyako ssente, ne mwawukana mu bibinyi, naga ngenda kukuswaza oli ejjusa obulamu bwo bwonna, toliddayo kumanyiira baana b'abantu. N'abuta. Kakale ate bano abalaba buli omu n'ateneza, nga yafuna, nga yabala, nga yakula. Obadde weesiimye nalukenge. Musajja ali mu kuswaluka, n'oswaza omwana wa banno, gw'ogenda omuwasa paka oyo gw'oswaza. Muwala oyo oba omutattanya obulamu bwe, oba obwonoona obulamu bwe, oba omaze okuspoiringa obuki. Bayibuli temuspoiringa bulamu bw'abantu. Mukyala ne waba takunyumidde mu bintu bya mbuliri, tomuswaza, muleke, mugambe nti at least tukome wano, tetweyongerayo, tetulina lugendo. Naye ate tospoiringa bulamu bwe, tekiwoomera matama abiri, omulala ajja mutwala. Bikkirirako obumogo bwa munno. Naawe olina obumogo, olina obumogo. Mulimu n'abasajja nga balina obumogo. Sheekh, nga Allah aleetedde omwana muwala omusajja ng'obuntu bwe butono, yakalinga ka mwana muto, nga n'okubeera naye amala kikiitana n'agattako engalo. Wallahi tugamba ki Sheekh? Gwe Mungu aba yakuwa weebaza Allah. Obadde kiseeka bantu gye bali, bantu gye bali Sheekh. Omukazi n'akubikkirira. Era ky'oba olaba obusiraamu butugamba bw'olaba ekiyungo Allah kye yakuwa ekitali kiki kijjuvu, saba Allah akikole ki? Akikwongere. Takikomye ati akiwongereko, akikukuumira akyongereko. Naye abo gye bali Sheekh. Mukazi oluusi n'aguma n'atakuswaza, naye ate gwe n'omukuba ekifaananyi n'oteekayo. Kikyamu ekyo Sheekh, bwonoonefu obwo Sheekh. Olina obbagambako abo omwana oyo bamuggyeko, oyo talaka erumira nawo. Eyo famire eba nzibi, baba bamumalayo. Oyo olina kumuwerekereza talaka, wonna we yeekwese talaka ye bagimuwe emugoberere. Mukazi musajja yakakuwasa emyezi 2 mbaga, ate bamukimye, bamukwese. Kikyamu ekyo Sheekh, kubanga omukyala wo gw'omulinako obuyinza, genda oba tokola ki, oba tugenda. Naye agenze, ate bamukwese, otuuse ewa kitaawe tali, ogenze ewa ssenga tali, ogenze ewa gwe tali. Oyo aba akyali mufumbo mu myezi 2. Abakyala nga baagala nnyo obufumbo bwabwe. Bw'aba ali serious, afumbiddwa, ayagala abeere wano, tayagala nakkuta. Naye emyezi 2 ate n'abula, bamukweka bukwesi mu famire, baba bamumalayo bumazi. Bayinza n'okuba ali bweru, yafuluma mudda, genda oyo amagezi agenda abuuze ku migration. Ayinza okuba yafuluma mudda ng'ali kata. Abakazi baffe bali kata, babulira awo. Golowooza ali Masaka mu Kidda, kumbe ali kata. Oba kumugaba awalala bamba bagaba. Inako omusajja gwe mmanyi akagaba muwala we mu basajja 13. Waliwo ne gwe baakubira, ne yamukubira essimu nga batudde wa imaamu, n'amugamba nga imaamu omusajja azze okomplaininga nga bwe tunajja ewa Seviri. Usaama n'aga nti Sseekagundi yatwala mukazi wange. Omukazi oyo namuwoowa, nga n'oli agamba wange, kale ne bakubira taata mu lujjudde wa imaamu. Wamma wawoowesaako Usaama ne gundi n'aga sijjukira kankebere ku ddeeti, ndaba oba gwe nasembayo muwa. Oyo mumanyi, omwana yakamugaba mu basajja be bati. Banyumyayo bintu, balinga woolaba bano abakozi ba maidi be batuwa.
bamukuleetera n'obaweereza transport emitwalo emeka ne bamugasulawo olunaku olwo asobola omugaba mu maka 5 mu wiiki egi naye nga buli webamugaba mitwalo 4 olowooza bafunye sente meka mu wiiki 2 ate akolera omwezi sente meka ate 15 oluusi babawa bambi 7-5 oba 8 kati afunye mu wiiki 2 ku kyalo kitya n'amugaba Masaka mu nyumba 3 n'amulyamu sente okandagamba abakozi nga tebawangala kumbe oli abagaba awo beerawo ennaku 2 zokka olutuuka bagaye maama yankubidde obulwadde bwattuse oba omwana ali ku kitanda kansooke nzireyo tadda bwe batyo bwe batukola akati ne bano abasajja abo abaana baabwe babatunda butunzi ate twaliko ku mbaga emu ng'omusajja awasizza bulungi we baleeta ebintu obiyite emmanju bye batikkula bye bigenda emmanju ate biddayo ku mmotoka kabiddayo ku mmotoka naye ng'omukolo gugenda mu maaso omukolo azze kati gwengeri gy'obeera omugole tofa ku ebyo batikkula emikeeka bye bawadde omuwala ate bidda ku pikaapu yaabwe kati olukeera ku makya okunaaba busulu tadda ku fajiri addayo ate ayalese eki byonna babitutte babiyisizaamu abantu sheekhe bayaayi abasinga mumuzanyisa abantu bayaayi abasinga era bw'oba olina mukyalawo ngo akufumbidde n'afumba baamukuwa oli naye weebaze Allah abakyala bayitamu n'akuttira essente n'akuttira obudde otaddemu embaga emikwano gifudde ali Dubai mu kiyumba mumuzanyisa ebiri mu bantu abantu basula tebatudde abantu balina ennaku bw'oba awasa mukyalawo ne mubeera mu mirembe weebazaani abantu babamalayo kandi aho abasomesa lunaku ki olw'emmande mumubuuzanga ekyafaayo kya Hajji ambulance gwe yakima embalala mu hoteeri awadde omukyala amahala omuwala asabye miliyoni 10 plus akimuwadde mbaga bagitaddemu obukadde nga 2 oba zaali miliyoni 2 ez'amahale zaali 2 atuuka mu hoteeri 2 zaali 2 zamuwadde ate leka gamba nti 2 muwa ntya tozirina abazirina bazigaba kyagala oŋŋambe 2 nga muwa byaki nga tobirina waliwo alina 2 ng'alabanga emitwalo 2 yes ng'alabanga miliyoni 2 leka kukengeriza nnyo alayirire tolina sente abantu abalina sente zo si sente naawe obukadde ebi ng'abimuwa okutuuka mu hoteeri embalala okwata ku kya Mikayiri nga wapi ng'omwana agaana nga beezooba Hajji puresha nga zirinnya ebibiri abikutte abitutte ate byasobola okujja nabyo abirekera maama taata oba muganda we kuuma sente genda oziteeke ku akawunti ye ate ebibiri biba byagenze ne ku akawunti ng'oli yabirabye dda nti yazitaddeyo niko egende muki yagaana Hajji nga azirika nga bamuwujja ambulance ya hoteeri yatwala abantu batumalayo bwe batyo tebulaba omwavu yeesiimyemu akatonotono omwavu sitegeeza omwavu lunkupe omwavu fe be bayita bamufuna ki owasa omukyalawo ku mitwalo 2 10 ne muzaala abaana ne mubeera happy ne weegatta ne mukyalawo nga bw'okola ki ebizibu ebiri mu abo bano yazirika kandi hamu mubuuzi mbawadde reference bukadde 2 kati tunuulira obukadde 2 mahale kati olowooza embaga yaliko ki golooza embaga yali ya Seremeka era ne bye yaleeta byali bya mitwalo 3 abantu balina sente seeka abantu beetona mu bakyala
ayinza okugabira taata emmotoka n'agabira maama n'omuku zebbaasa naye ate waliwo gwe bawandiikira ebirabo by'abazadde ne bamuwandiikira abako 3 n'ayaziina n'akimesolaga nga bangi kika kyonna ku bantu 3 kiba kika ekyewamu kirimu bana mpeerayo bamaama bange 4 eggomesi n'oyaziina n'okimesola ne weetakula mutwe kika kyonna tunakiwa engoye gwe kika ekyewamu kirimu abakazi 4 kubanga tetulina naye abalina balaba obwo buki buntuntu. Kati tunuulira embaga ya Sheikh Sudaisi imaamu wa Masjid al-Haram temwagiraba gye yakolera muwala we okutimba obutimbiko kamugeni muginoonye kwatwala Senemeka kugula alidina wano ne kuzimba n'omuzikiti guno gwe tulimu kugula alidina wano n'omuzikiti gwe tuliko okuguzimba abantu balina ssente gwatalina gwe okuba enduulu kubeera abantu tebalina abamu ssente omuntu agula emmere ya mutwalo gumu oli n'agikungiriza naga omutwalo uyinaga 1,500 mba sikkuse kati tolina kati gwe olaba ow'omutwalo akoze eki ayonoonye mutwalo gumu noga n'ogikungiriza naye ng'omutwalo mmere ki ozowulira sebo nkomyawo imaamu tukomyawo. Mungu atutambuze bulungi atuwa abantu abatuufu baleme tukosa atusembereze abantu abalungi mu bantu baffe atuwonye ebizibu ebyo kuba biyinza tuviiramu okusaanawo kw'obulamu bwaffe. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.